ebintu ebyaleese tebitutiisa ye ne ale mu byerina nabo bagenda tusimba ku mugongo kulina ku luli mbujjati bwe bateekamu bambega naffe twabataddemu bambega mugenda kwewuunya nga tubalina nze mbagambye amina sijja kwogera bingi wabula tubasuubiza buswanguze era tuwera people power. Omubaka w'ekibuga ky'Emukono Betty Namboze Bakireka asiikanya abavubuka okubasomesa engeri gye balina okukwatamu ensonga zaabwe ez'obukulembeze. Omusomo guno gubadde ku kyalo Nakabago mu kibuga ky'Emukono. Namboze agamba abavubuka yenna waba ayagala okubeera mu mukulembeze omulungi alina okubeera nga asobola okubeera nga akola okunoonyereza nga tannakwogera ku nsonga yonna nga kijja muyambako okubeera nga ayogera ensonga z'alinako obukakafu. Leero basomesa ng'oyogera ebyabasomesa, tuli mu kufa ng'oyogera ebyokufiirwa, tuli ku mbaga ng'oyogera eby'embaga. Kati tewaliwo ssomero gye babisomesa ebyo byonna. Mu nkuŋŋaana muno mwe tuyita tuba mu maki mu ssomero buli kaseera obeera osoma. Era ekyo ogenda ng'okyeyigiriza nti a short pencil is better than a long memory. Bino ganja nze ndibijjukira ekivaamu. Omusajja yagenda ku mukolo n'alowooza nti ajja bijjukira. Omuntu n'akola joke n'agamba nti nze emyezi egyasooka 9 mu lubuto nagimala, manya emyezi egyasooka mu nsi nagimala na mukazi, emyezi gyange egyasooka naga n'emyezi egyaddirira era nagimala ne mukazi. Kakati bayakiwulira we bakyogera oli yaveri nga ayagala kuwaana nnyina n'agamba nze emyezi egyasooka nagimala na mukazi, n'agamba ye maama wange nga ndi mu lubuto. Emyaka egyaddako nagimala kukuki laps ku bisambi bya mukazi, n'amala naye ati ye maama wange. Kakati olw'okuba ye yabikoppa neyerabira kimu nti okwongerako nti yeki ye maama wange. Kati olwagira naye ng'abantu batudde nga gamba emyezi omwasooka 9 nagimala mu lubuto lwa manya nagimala na mukazi. Kati n'atayongera ku myezi 9 gyaddi abantu ne bagamba emyezi 9 yagimala na mukazi, n'ayongerayo gyera emyaka egyaddirira 3 nagimala ku bisambi bya mukazi. Kyavaamu ne bagamba omusajja yazze kutuwemula naye lwakuba nti yali akopya ebyogerwa naye byonna ne bitayingira mu ki. Kakati n'ayogerako bimu amakulu ne gakola ki ne gakyuka. Kati mumpulira wano njogera ebigambo eriso obwedda ayogera nammwe obwedda mwogeraawo naye nange olaba obwedda nammwe mwogera nga nange ntekinga noti, kubanga ssebo teri muntu ayogera bigambo n'obulwamu ekyamagezi ekimu kyokola ki. So bwe muba muyiga nga mulikoodinga mwewale okubiyigako ekitundu, kubanga osobola okwogera ebigambo bye wayogera Namboze yabyogera ne bamukubira mu ngalo, bwe nobyogera abantu bakasukira maki kubanga obyogedde bubi. Kubanga oli yasanga akapande ku kkubo nkagamba go slow workers ahead. Go slow many at work. Kati ye yasoma bwati go slow men at work. Nti nga kitegeeza nti go ye yabangamba go slow koma men at work. Kati ye n'ayogera bwati go koma slow men at work. Kati amakulu ne gakola ki nga galinga agagamba nti genda bano abasajja bali wano emirimu bagikola ki mpola. Era n'omulala era yasangawo akapande nga kagamba don't swim here the crocodiles. Kati ye yayogerako kimu don't swim the crocodiles here ng'alinga agamba nti tokola ki towuga kyebaali bamugamba. Naye ate ye bwe yakisoma ng'akyusizza obubonero nga kiringa ekigamba nti kola ki nti uga wano tewali ki crocodile. Amakulu ne gakola ki ne gakyuka. So wegendereze gw'oyagala okuyigirako, kubanga ffenna mu nsi tebakulimba buli muntu ayigira ku muntu ki. Tewaliwo bigambo bipya bye tuleeta mu nsi, ebigambo babyogerayogera dda, naye gwe engeri gy'obireetamu yebifuula eby'ensonga. Ate guno omulimu gwaffe oba buno obuweereza nakuno okuyitibwa okw'abannabyabufuzi kukolebwa na mumwa. Munnabyabufuzi omulimu agukoza ki? Era ogenda n'owulira abantu abamu nga bagamba baba bampaana ti Namboze
kyatukoledde munnabyabufuzi akolayo akozesa muki kubanga togendagenda mu bantu obatemere bikata bw'oba obooleza engoye olina bagamba bigambo bya mumwa ne bw'oba ogamba nti awo tukabalewo era okozesa muki mumwa. So basebo ne banyabo mbaweereza ebitabo ebyo si bya bbeeyi. Nambuuza asabye abavubuka bano abaga okuba bannabufuzi ab'amaanyi balina okuba n'ensonga gy'alimiirako nga gireesibako waba ayagala okubeera omukulembeze omulungi n'agamba omukulembeze yenna akyukakyuka buli kaseera aba talina makulu kyekyo lwaki basaanidde okubeera nga omukulembeze yenna abeerako n'ensonga gy'ayimirirako n'agamba eno yeekwasibidde olukoba. Skill obumanyi eyokubiri bagiyita traits, eyokubiri bagiyita traits, eyokusatu bagiyita values. Mbadde nga nkebera mu butafaanana naffe Katonda yabayamba n'abawa intaneti. Ffe twagendanga ne tunoonya ebintu ne tumalayo omwaka nga tubinoonya tebitegeeza. Naye kati mmwe buli alina essimu asobola bulungi nnyo oteekamu ebigambo ebyo bisatu n'ategeera kyebikola ki kyebitegeeza. Skills, traits and values. Ebyo bye bikola omuki omukulembeze. Nabadde nga ngenda neebuuza kimu ku kimu kitegeeza ki. Naye olw'okuba sirina budde nga tulina ebyokwogerako bingi nnyo wano olwaleero ne ŋŋamba nti ebyo mujja sobola obyevungisiza. Naye kanjogere ku kintu kye bayita values. Ekyo ky'okkiririzaamu a belief. Kwe kiki ky'ogamba ne bagamba nti ekyo. Kubanga values z'omuntu zidifayiningi ebintu nga bisatu. Ekisooka kalichayo, ekyokubiri eddiini yo, ekirala naawe ng'omuntu kye wayagala. Kiki kye bagamba nti ekyo gundi takikola. Mbawulira mugamba mbu ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi, omuganda takola bwa setuliko. Kati ng'eyo ye valiyo yalibadde nnungi. Naye lwaki tetugamba nti ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi, omuganda tabba. Ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi, omuganda tasabiriza. Bajjajjammwe nga musajja mu nju bwe yavanga awaka nga teyaguza ennyama n'asanga ng'omukyala yagifumbye nga talya. Posi ng'omukazi amaze omunnyonnyola ntaata bwe wavuddewo mwannyinaze n'ajja ng'ewaffe ba ssente n'aleetayo ennyama eno. Naye ng'omusajja omuganda talya nnyama gy'ataguze. Sevali akyewulira. Naye ennaku zino mutandise obinyumya mbwera bwe nkutwala awutu tushalinga ebbiru gwe omuganda omusajja omuganda gwe bwe kutwala ku deeti omuwala bwe mutwala ku deeti mbwera bwe mulabira nga naye era tasabaza transport gwe wayise waki. Omusajja luli twali mu kyaki eddandira ne bagamba nti bawe ebirabo. Yagenda okulaba nga mwami bakireka mpa ssente nga nange mpa ekirabo. Omusajja najja naye abakazi mwagala ssente z'abasajja bannange. Ebyamazima namboozi oteeka okuba osinza bakireka eki. Naye ate laba gwakwata ssente azikuwa ow'ekiki. Alina okulwanirira okuba omusajja. Alina okulwanirira omusajja bwe. Alina okulwanirira obuki? Obwami bwe. Se value. Omusajja aba muki? Naye mutabani wange muno Joshua yagamba nti mama abazungu ekimu ku bibatawaanya nti omuntu bamugamba mu Amerika ng'osobola okuba kyonna ky'oyagala. N'amala emyaka egisooka mingi ng'akyanoonya by'ayagala abe. Bukeera ku makyaga nti njagala kuba mukazi. Oba bamuzadde musajja. Naye ffe ng'Abaganda value egamba nti sex is allotted at birth. That is a value. Nti omuganda kyoli bw'oba oli musajja oba oli mukazi tebakuzaala oli kyoba. Allotted at birth. Eyo value. Bw'oba n'obeera omukulembeze naye nga tomanyi ku makyokero ogamba oli mukazi.
buziba bungero gambo bali musajja kati gwe ebyobukulembeze byerabire you are valueless olina okubeera wali tubegamba nti ekyo yo tekikola waliwo omulembe nga abakatuliki mu Buganda abantu babasomesa bubi ebyobufuzi ebyasooka ne babagamba nti biri ku ddiini kati nga abakatuliki tebabawa birungi abasajja abasooka abakatuliki bamugwanya tebakola ne bayiga value ey'obwesigwa nga beesigwa omanyi bayiga obwesigwa ye muntu okuteresa omutwalo gumu nga guli mu bwa 2022 mu January nazinona mu December n'ozimuddiza n'omuddiza omutwalo gwe gumu nga guli mu bwa 2022 obwo bwe bayita obwesigwa naye omuntu okuteresa omutwalo ku makyanga guli mu bwa 15 olweggulo n'agunona n'ojjayako omutwalo n'okamuwa obwo si bwesigwa sente zoba wazikozesezza zino oba omuwaddemu ki ddala njagadde baweeto nga kyakulabirako njagadde kibawa bajjajjaffe bwe batyo bwe baakolanga babateresanga n'abakazi esiriwo ngenda kutabalo kuteresezza ki sajja agenda Makka kulambula n'agamba walayi abudala muganda wange ngenda Makka omanye Makka bagendanga ku bigere batambulanga ku bigere ne bayita paka Sudani ne bayita mu Egypt we balinyiranga ki emmeeri naga ngenze Makka walayi kutereseza mukazi wange naye omusajja yateresa munne emitayimbwa ne seminti namugamba siriwo terekera seminti wange oyo n'emitayimbwa bwe ndikomawo oli bimpa n'enzimba kati bwe yakomawo namugamba nti gundi nonya emitayimbwa gyange ne seminti nanga emmese yabiridde emmese zabirya oli nti kale nange nzikoze ki seminti n'emisayimbwa emmese zabikola ki wayita ebbanga ono naaba ng'agenda Makka nadira akawala ke ka myaka 16 n'akateresa onaga nti kubira omuwala wange oyo bwe ndidda ndi munona ndi musanga agenda okumanga kanti omwana wange naga nti akuba mpanga nno teyamutwala kano kakakuba mpanga mukamanya akatwala enkoko kono nagamba nti twala eri akakuba mpanga kasobola ositula omwana omuwala eyekanidaawo nanga munsi omuli emmese ziri emitayimbwa muteekwa okuba mulemuka kuba mpanga obusitula abawala kyenjagala obbalaga nti kubbamu abakulembeze okubba mu butonotono kyebava batubba n'ebiki ebinene oweereddwa obwesigwamu Honorable Namboza agambye nti buli kyalo tugenda mu kulonda kiwaddeyo emitwalo 10 awo omuwanika w'abavubuka wetandikira okulaba ono mukulembeze alina vali ekirungo ky'obwesigwa kirungo muye ye akula ebyokulondesa mu kibuga ky'e Mukono Richard Globika Sirivu agambye abavubuka naye yatandika mu bukulembeze bwe ng'omuvubuka ku kyalo ssente w'abavubuka n'asaba abavubuka bano abavuddeyo okuvuganya ku bifo by'enjawulo okulabanga bakozesa ebifo eyo n'amaanyi nabo basobola okubeera abakulembeze ab'amaanyi mu biseera ebijja nga naye kati wali ssentebe w'ekyalo ekyakiwanga Rwanda mu ntalo z'ebyobufuzi mujja kufunda mufiireyo ddala Honorable Namboza Lugolo byali batayimiridde wano kati
nanga kyoyagala mu byobufuzi ebimu waliwo entalo zolina okwesonyiwa. Juzi nalaba Zedi, komanda Zedi bajja wano na postinga ku mukutu nenga mama Namboze you a pilot. Ona le bono ogenda n'okola ebintu ategedde ategedde she's a pilot. Jeff abadanga bali Jesu atukwebaza buli wamu obeerawo ekyamazima meeting y'oku office nakirimu naye analysis gye nakola 70% ate nga bakansalas asibavubuka weakness ne tukirabawo naye tuzenebaza bonna abagattako. Juzi bansekerera tubabadde wa Honorable Amaniyo nagenda Honorable Amaniyo nempomerwa ekimere kyampomere wayitawo wiiki omubaka ndamukira n'ategeka naye ekice wali eri enantambula era nalyo nalya mbabulidde abavubuka abali wano olwaleero nze ndi kyendi lwa bukiiko bw'abavubuka buno nze nesimbawo Kiwanga Rwanda nenfuuka chairperson w'abavubuka naye nga nebemankuba ku radio nga nze chairman w'abavubuka mu Kiwanga natuuka nenda bezondi zonna bali bafuna bitiibwa beebaka naye bwe naviiraawo nesumulula paka kati kyendi yes kambabuulire gwali wano omuvubuka bwe bakulonda ng'ofuze chairperson w'abavubuka bamuwombeefu abasajja babakulu bwe mugenda okukola nabo bamanyi mugenda babbira ebifo byammwe naye mube bakakkamu. Nze nakola n'omukyala yali mukadde Mukama amuwe ekiwumula ekyemirembe Honorable Namboze akuteekera mukyala sikola naye nga ne baba bazze nga bagula poloti waliwo bano abajja nti biggwere mu tawuni n'akutuma abo ne bamuwa $20,000 n'okimuleetera bulungi nga tobyeko wadde n'ekikumi n'akuwayo $50,000 n'agamba kulikayo mutabala neŋŋonda naye ntuuka okugamba neeyagaliza entebe ennene nga buli omu agamba omulenzi ono asaanyudde. Nesimbawo n'abasajja abamu banzaala ola difference ya myaka nga 23 naye nembawangula nti olw'okuba nalifunye training okuva mu youth councils. Abavubuka bali wano temwenyooma tulina ensi ze tulabyeko nga students movement n'abavubuka nga mmwe mwabajjako gavumenti Bashir 2019 mu Sudan baali bavubuka nga mmwe ne bagiwunsika gavumenti n'egwa. Bwe tujja mu Egypt 2011 President Mubarak okumusobola omujjako ku bukulembeze yali student movement n'abavubuka nga mmwe. Kati bwe mubeera wano ne mwenyooma kyemulimu temukimanyi era bwe mpuli oli nti bamuguze $2,000 temukisobola. Okubangula kw'abakulembeze kuno okw'abavubuka abayitamu ku byalo ebyenjawulo mu kibuga ky'e Mukono kwetabiddwako aboogezi ab'enjawulo okubaddeko n'abo abakulembera ennaku zino ku bwa kansala abayitamu mu kisanja ekya 21 mpaka 26. Bano balina ensonga zibawulidde abavubuka nga beegendereza baba baagala okubeera abakulembeze abalungi mu myaka gyabwe. N'agamba ebimu kwe kwewala ssente ezo zibajja bawa zitalina kyetigenda bayamba mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Njagala okubeebaza mwenna be batannakula kinkwasa nnyo ennaku okuyimirira maaso g'abavubuka ab'emyaka gyaffe ne twogera ku nsonga z'otuggwe nga tugamba twagala kukyusa bukulembeze, tugamba abavubuka ffe tusinga obungi, tugamba ffe tulina okutwala Uganda mu maaso naye ng'essaawa ne bakuwa $20,000 ne bakugula. Abamu mutuuka ne mutugamba kansala omanyi obwavu bungi nakubiza $20,000 gye bakuwadde gikujje mu bwavu bw'ogiridde ogaggawadde gikuyisaawo. Kaakati lwaki golowooza nti bw'oba tolina kyakulya waka kuba bamu wano tulina famire naye oba tolina famire naye nga tolina kyakulya lwaki olowooza tusobola kuntuukirira oba kutuukirira omu ku bantu abali wano n'omugamba sirina kyakulya mpaayo $1,000 kati olowooza tasobola kukuwa naye wa NRM yolowooza kagenda kukuwa. Okugenda mu NRM bakugule bakuwe zonna ze banakuwa ne za $50,000 obalonde
bw'oba ng'olina ekizibu lwaki totutuukirira ne tukuyambako okusobola ku kizibu n'akatono ke tulina n'osigala nga toweebuuse nga tolidde mu bannolokwe ne tuwangulira wamu. Lwaki olowooza nti tetusobola kukubeererawo nti ate bali be basobola okukubeererawo? Oba bw'otalonda munno gwe weesimbye naye ku kyalo olwaliro be yeesimbyewo n'olonda wa NRM kati ewange bali bagamba oba tosobola kusimba ku layini ya NUP tugenda kuwa bweziti ku mande tujja n'essimu zijjeeko sigalayo. Kammwe awo omuntu waafiira mu byobufuzi Meeyerisa akiyita political limbo. Awo emyaka wano we muli omuntu wagendera mu political limbo n'olaba nga buli woovaayo ne bw'osaba kifo kya ku kyalo nga bakukuba n'olaba nga bakukuba nga buli woovaayo bakukuba nga buli woovaayo bakukuba ogenda okwekanga ng'omeze envi wali olwanira watandika olwanira bwa kansala kati omaliriza olwanira bwa pulezidenti naye nga n'obwa kansala tobukolanga ki tobuwangulanga. Mbadde mu byobufuzi okuva mu senior 4 nayingira mu byobufuzi Honorable Namboze okuva mu senior 4 nenzija wano mu Mukono nga tewabeerawoko yadde omukulembeze n'omu alinga mmwe nga wa opposition ne tukwatagana nze Namugera waliwo ne bano bakiiwe Goma ne tuzimba opposition y'abavubuka wano mu Mukono ne tutandika okufunayo obukiiko obw'abavubuka ng'olwo tuli mu DP. Naye evo okuva bwe twatandika ne tusimbula Goma etuleetera 99%. Kani imagine nti Goma erina omuluka nga bonna abavubuka ba NUP. Mwe onale baba abavubuka b'emisinde betaaga kutwalako wa president. Omuluka mulamba temulimu muvubuka asobola kugamba nti ffe tuli nze ndiwo NRM yadde n'omubibibi bwati taliyo emisinde. Abakulembeze b'eggoma Katonda akibabalire. Mwebale okwogera ye mukakasa. Ensawo y'abavubuka ey'eggoma ey'emisindi tugiteekemu akakadde. Step 2. Nze ng'omuvubuka badde ku trainings nnyingi ate mpuliriza nnyo ebintu bannaffe bye boogera wano we baagala okutubbira. Aba NUP bali violent, bali hooligans, bayaaye baki mubuulire ebigambo ebyo kati baba baagala kutegakanya ewaawo twesuulemu eddalu batukwate. Mbasaba ne sekusaba yenna abavubuka abali wano nga mugenda kwetaba mu kalulu akaddako. Conference ngibaddemu katikati ku lwali lwakubiri nga bagamba aba NUP babaleeta obuvuyo beeteeseteese okutukwata. Mbasaba temugwa mu katego ako beegayiridde. Obuwanguzi bwaffe bwakubeera organized, tubeere organized ate tubeere unified. Tutambule mu kasirise, waliwo yabadde abasomesa wano, tutambule mu kasirise tubeere bakakkamu paka we banaatulangirira ate ebyo bagenda okuwandiika wabeerewo omuntu akikakasa.